embeera Katonda ajja tuyisaawo katugume mpola mpola naye Rajivu atukumye nnyo era Katonda atuwe ekisa nga tumusaako ebimuli bye ebisembayo oba mu mbaga ye esembayo. Otherwise tufiiridde omusajja omulungi, omusajja ow'ekisa, omusajja awuliriza, omusajja w'abantu. Okay, eri abatakumanya amannya go nekyobadde okola nga mu bulamu bwa Rajivu? Amannya gange nze Kintu Thomas, atambudde ne Rajivu nga driver we oba personal assistant tumala ebbanga lya myaka 9 era abadde muntu wange nnyo and he was such a good friendly boss. Yes. Embeera eno okubanga otambudde naye emyaka mingi nnyo, abantu baagala okumanya wamuleka wa kyajja kitya okubanga munnange asigala yekka ate gwe driver we, tugamba wali luddawa, wali toli mu ggwanga, wali ludda? Mukama wange oyo tutambula ffenna ebiseera byonna era ne ku luno sigamba nti twaliwo naye Katonda yasalawo oba entuuko ng'enejja mu ntegeera yaffe tulowooza nti buli kimu tulina okukola nga ffe bwe tulowooza naye Katonda yasalawo. So olwo olunaku yava ewaka n'aba nti agenda Munyonyo, alinayo omukwano gwe yali amulonze ng'omu balina okubavumbaga. So mu kwanguwa oba mu kwagala otuukayo mu budde emmotoka ye neefuna ekizibu ekya road block oba kyebaateeka mu kkubo kyali tamanyiiko engeri gyali akajjabuzi mu ggwanga, badde avaamu n'awakomawo, so abadde amaze akabanga nga taliiwo. So Kololo ava e Kololo ng'agamba nti agenze Munyonyo okubaawo ku mbaga ya mukwano gwe gyetwasanga ekizibu ekyo. Bwe yali agenda nga n'asanga blockage eyo gy'atamanyaako okulaba nga ate emulemesezza okutuuka gye yali alaga. Naye nga tubeera naye mu budde bwonna era ne kaka tukyali naye era tajja tuva ku mitima kubanga abadde mulungi nnyo era tayinza tuva ku mitima. Oyawukana otya naye okuba nga si gwali omuvuga kwolwo olunaku? Emmotoka gye yali avuga yali alina by'ayagala okugezaako testinga, so sigamba nti twali naye. Nali mu mmotoka ndala yali emuyambako okukola by'ayagala okukola. Yalimu yekka? So Kololo yalimu yekka ng'agezaako testinga mmotoka ye. So bigenda otutuukawo ng'alimu yekka.